tujja kwawukanako kitabu nikah gye tuliko naye mulayini eyo yennyini tujja kujjamu embeera ekwatagana n'embeera eriwo mu kaseera kano ke tuwangaaliramu. Tetujja kubanga twetolola bwe tuti obufumbo ate tuve ku mbeera gye tumanyi emeruseewo mu ggwanga oba emeruseewo mu nsi yonna nga tugikonyeeko. Ekimu ku bigendererwa lwaki tuwasa oba lwaki tufumbirwa kukiipinga generation ziddako kwegamba olulyo luno lubere nga lulina silsila chaini oluvannyuma lw'emyaka 10 okuva olwaleero ffe tuyinza okuba nga tetuliwo nga lwo baana baffe nabazzukulu. Kati ekimu lwaki tuyingira obufumbo ne tufumbiza abaana ne tubeera nga tuwasa okubeera nga tufuna ezzadde oba nga tuzaala okuuma endyo zaffe zisigale nga ziri continuous. Yensonga lwaki tuyingira mu bufumbo. N'olwaleero waliwo omuze omupya ogwabaluseewo mugumanyi bulungi. Omuze omupya ogwo gwa bisiyaga. Ebisiyaga mubimanyi bulungi. Ba announcinze ensi ez'abakyeruppe ne bakakasa nti ebisiyaga babitadde mu manhaj oba syllabus y'amasomero era babisomesa abaana ne balaga omwana mundu sigal kuva mu buto ne bamulaga nti bannange oba oyagadde musajja munno tekiriimu buzibu olina eddembe eryo eriyo bwe banga okwesalirawo. Ne bagamba omwana omuwala nti oba oyagadde mukyala munno ne mugenda mu nsonga z'obufumbo n'omukuba n'embaga tekirina buzibu ddembe eryo lyabwe bange weesalirawo. Era babisomesa abaana mundu sigal kuva mu buto ekyo bakiguddewo. Ne kijja ne kiyingira ne mu nsi zaffe ez'abakaddugala kubanga abasajja abo batuwa nnyo obuyambi. Era international schools zonna eziri wano mu Uganda abamu batandise okuyisa ekiragiro ekyo okiteeka mu nkola. Kati tulina okubanga tuzuukuka baddu ba Allah. Hadithi emu eri maarufu mugimanyi bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasa n'atugamba nti man raa minkum munkara fayugayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa billisanihi fa in lam yastati' fa bikalbihi wa dhalika dhafu al-iman. Yatugamba man raa minkum munkara, bwe mubanga mulabye ekikyamu kyonna mu gitama oba society ekitamwa fayugayyiruhu biyadihi, mukozese emikono gyammwe mubeere nga mujjawo ekintu ekyo. Kati olwaleero ebisiyaga bizze mu Uganda, ebisiyaga bapenetratinze baagala babeere nga bafuna eddembe lyabwe eryobwe bange abaana baffe babeere nga bapracticing ebintu ebifaana bwe bityo. N'ekyo kintu kitamwa kyazikiriza omulembe mulamba ogwa Nabiyullahi Lut tugenda kubanga tubiraba. Kati tukozese tutya omukono kubanga tujjawo ebintu ebifaana bwe bityo. Banne kye baali bategeeza fayugayyiruhu biyadihi, guno omulembe oguli modernized kubeera kusoma. Kitegeeza abaana abayisiraamu bateekwa okubanga bayivu nga bali mu offices ag'amaanyi ng'ebintu ebibanga bizze mu ggwanga Uganda nga bagamba omuntu asobola okusayininga ku anti-gay bill etteeka erigaana ebisiyaga mu ggwanga ng'omwana omusiraamu yatuddewo ng'amanya kino kyensayiningako kikontana n'eddiini yange, kino kyensayiningako kikontana n'obuwangwa bwange n'obutonde bwange, ngenda kubanga nkisayiningako nkigobe kiyongereyo. Netubanga abaana basiraamu tetubasomesezza kubanga batuuka mu level ezifaana bwe zityo. Ojja kusanga abantu batudde mu office ezaago nga bali after money, nga abantu batudde mu office ezaago tebalina madiini ku mitima gyabwe gasobola gamba nti kino ekintu tuyingiza mu baana abato kikontana n'amadiini, kikontana n'obuwangwa, kikontana n'ennono, kikontana n'obutonde bw'omuntu. Fayugayyiruhu biyadihi, kubanga tukigisawo na mikono gyaffe. Era bonna abali mu buyinza ali mu ofisi yonna gyatuddemu naye ng'alina akakisaako yalibadde ayamba Abanayuganda, wallahi etteeka eryo nirima kuyingira mu nsi yaffe gye tuwangayiramu, kubanga emirembe egijja abaana bagenda kuba affected nnyo bwe tuleka ekintu ekyo ne kipenetratinga through. Ekyokubiri, fa in lam yastati', tuyinza okuba tetusobola kutuula mu maofisi ezaago kubanga tusayininga ku biwandiiko ebyo bigaana bisiyaga kuyingira ggwanga. Tuyinza okuba tetuli bakulembeze naye olwaleero fa in lam yastati' fa billisanihi, wekibanga kiganya at least mukole eki mukyogereko. Katuli mu layini ey'okubanga
tusobola okubaako we tutuula ne twogera abantu aba ne bakola ki ne bawuliriza. Tuli bannaddiini kati option eyo kaje tukoze eki gye tusigazaayo okubanga tubuulira abantu bonna ne tubalaga obubi obuli mu bisiyaga nti bikyamu nnyo gwe mulyango guno gwe ngenda okukozesa ye furusa eno gye ngenda okukozesa okubanga ntegeeza umma ng'okutegeeza bannayuganda bonna obukyamu obuli mu bisiyaga kubanga eddiini y'obusiraamu ebigaanira ddala yazikiriza omulembe mulamba gwa nabiyullahi Lut lwa bisiyaga nagafa illam yastati' fa bikalbihi wa dhalika adhafu al-iman. We mubanga ekyo kibalemye okubyogerako muberenga mukyetamwa mugambe nti ebisiyaga batusinza amaanyi nabireeta mu ggwanga katukyetamiddwa ffenna tusirike abasiraamu bannaddiini bonna basirike abatwala simaya biki bonna basirike bakyetamu ne wa dhalika adhafu al-iman obukendeevu bwa bukkiriza. Tetujja kubeera nga tukola ki nga tusirika oba bukendeevu bwa buki bwa bukkiriza. Kati omulyango guno gwe ngenda okubanga nkozesa gwe nnyini okubanga mbannyonnyola kye bayita ebisiyaga kyeki obulawo buli mu bisiyaga kyeki tugenda kubyewala tutya era Allah yabyogerako atya mu Qur'ani ne hadithi babyogerako bityo obusiraamu. Ekisookera ddala nga tunagenda wala nnyo kyenjagala tubeere nga tumanya ebisiyaga kyeki wetwogera ku bisiyaga kyeki byazze omanyi bino ebintu oluusi tuba tubyogeddeko abantu babitegeere ne tubibiikabika ate abaana bajja bibayigiriza omwana kyetaaga n'ombulira nobeera open direct and open buli muntu n'okimunnyonnyola n'ategeera nti ebisiyaga bye bino wamala okukitegeera kitegeeza omuntu omulala yenna aba akireeta akimugambe ng'amanyi obulawo bukola ki obukirimu. Kati ebisiyaga nga sinnagenda wala nja kusooka mbannyonnyola ebisiyaga kyeki obudde buno mu nsi yonna beekwese mu organization oba beekwese wansi wa umbrella bagiyita LGBT. Ne LGBT kitegeeza ki? Ekisooka L etegeeza lesbian. Lesbian aliwat mutegeeze riwat kitegeeza omusajja okwagala musajja munne. Terekese bulungi. Lesbian kitegeeza ki? Nti sexual attraction between a woman and a woman. Omukyala okwagala mukyala munne. Terekese bulungi. Lesbian kitegeeza omukyala okwagala mukyala munne. Nosanga omukyala naam omukyala nayimira ku magulu ga abiri n'agamba nze okutuuka okuwasa ngenda kuwasa mukyala munnange ekyo kye bayita lesbian. Kati mu kye tuyita gay standing for gay kitegeeza ki? Sexual attraction between a man and a man. Kitegeeza nti omusajja ayagala musajja munne omusajja watuuka okuwasa watuuka okwagala aleka abakyala bonna n'agenda nalonda mu musajja munne. Then mbeera mu B etegeeza ki? Bisexual. Bisexual kitegeeza omuntu sexual attraction both man and a woman. Kati yaba kuba kyonna left and right. Terekese bungi baddu ba Allah yabeera waba musajja wasanga omukyala ne bakwatagana nga bagenda wasanga omusajja munne ne bakwatagana nga agenda wa mukyala wasanga omusajja ne bakwatagana nga agenda wasanga mukyala munne ne bakwatagana nga agenda. Tereka bungi baddu ba Allah yabeera awo nga buli kimusala mu maaso ayagala kubanga akola ki akiganza. Tafuddeyo n'omusajja munnange tafuddeyo n'omukyala munnange talina kyafuddeyo. Then tugenda kukiddako etegeeza ki? Etegeeza transgender. Transgender kitegeeza ki? Nti yeno eba someone does not identify with the biological sex they had at birth. Nti be bano abantu nga bo tebakkirizangako mumpulira bungi baddu ba Allah nga bwe bamuzaala ne bamuzaala nti mwana muwala ne bamuzaala nti mwana mulenzi gwe ne bamuzaala nti mwana muwala ne bamuzaala nti mwana mulenzi n'akula ye n'atakakasa nti mwana mulenzi. Tegeera bungi baddu ba Allah oli mulenzi olwaleero bakuzaala ng'olina sayinizi zonna eziraga nti oli mulenzi si bwe kiri ekirevu okirina teese bulungi ebitundu bye ebyekyama bya kirenzi negwe n'oclaiminga n'ogamba nze siri mulenzi ndi muwala. Abo gye bali ba standing for transgender. Era mu bazungu oba ogenzeeyo ebyaddala gye bali nga baclaiminga ng'omuntu alina ekirevu kinene omulabira ddala musajja awedde emirimu emifumbi gimwepise naye ng'agamba nze muli mpulira ndi mukyala. Teeka mungi baddu ba Allah n'omusanga nga mukyala awedde emirimu sayini zonna eziraga nti mukyala kwali kweziri ku ye byonna mabeera agalina buli kimu akirina naye nga akakasa ensi nga bwali omusajja.
tese bulungi baddu Allah kati ennyukuta ezennya abasajja abasiya zibano zibayitamu ne bakola ekitongole ekyo tese bulungi baddu Allah kati muntandikwa mu bazungu kubanga bifutuka mu bazungu abo babizza ebintu bino basooka bonna ne batuula wansi ne bakonsidalinga ekibiina kino oba abantu ab'ekikula bwekiti ne bagaa that is mental illness ne bagaa nti ebintu bino byonna ebikolebwa abasajja okwagala basajja banne n'abakyala okwagala bakyala banne nga wembi bannyonnyodde nti eyo mental illness buba oba olina obuzibu ku mutwe ojja wa feeling okulaba musajja munno n'omwegomba n'oyagala ogende mu nsonga z'obufumbo ojja feeling ne bakuwoowa ne bakugatta ne mukyala munno kitegeeza oba oliko ekikyamu ku mutwe era babakwata ekyo kyaliwo mu history kyatuukira ddala until 1973 mumpita bungi baddu ba Allah njali nsooka endete history ono mutegeere ebisiyaga bivaawa teese bulungi abazungu bennyini batuukira ddala mu mwaka gwa 1973 nga bagamba abantu abo balina ekikyamu ku mutwe kati ne bajja ekigurupu ky'abantu abalala ne baclaiminga ne bagabana abantu balina kikyamu ku mutwe nabo bantu tubawe eddembe lyabwe eryowe bange kati ne babajja mu kibiina kye babaddemu ne batandika obateeka mu kibiina ekirala kye bayita sexual orientation disturbance community mumpita bungi baddu ba Allah oba ntegereka bulungi simanyi babajjula okubajja eri mu batabufu b'omutwe babateeka mu kibiina ekipya bagamba nti bali mu kibiina kye bayita sexual orientation disturbance community mumpita bungi baddu ba Allah nti orientation mukimanyi kyekitegeeza orientation week mwabasomako ne baga nti mugenze mu wiki esooka disorientation kumakinga aware buli kifo berengo okimanyi na buli kintu ekigenda mu maaso berengo okimanyi mu university oba mu ssomero si bwe kiri kati mbubbo tebeekakasa butonde mwabwe butuufu nti bwe bali awo musajja ne abuusabuusa si musajja mukazi kane bagenda mu kibiina ekyo era ne bademandinga for equal treatment ne bagaa nedda twagala treatment entuufu naffe batubeere nga batukkiriza mu nsi nga tusobola okuŋŋaana wano ne bagamba nti basiba abantu babiri nika naye nga bonna basajja ekyo obusiraamu bwakigaana nti bagenda mu makyaki ge bagendamu ne babasiba tibagenda wonna gye bagenda ne basiba mu bufumbo butuukirivu ne musajja ku musajja mukyala ku mukyala ebyo obusiraamu bwabigaana teese bungi baddu ba Allah kati njala tulaba endaba y'obusiraamu ku bintu bino byonna nga tetunnagenda wala ekisookera ddala ku ndaba y'obusiraamu butukakasa ne butugamba nti mu Ibn Kathir yatukakasa n'atugamba nga nnyo yatugamba nti man ra'aytumuhu ya'maru amala qawmi Lut nti omuntu yenna alabikibwako nga yeenyigidde mu bikolwa by'omulembe gwa nabbi Lut mumpulira bulungi omuntu yenna abirabikirwamu ya'maru amala qawmi Lut kiki obusiraamu kye bumugamba okubanga akolebwa ekisookera ddala faktulu alfa'ila wal mafuula bih obusiraamu butugamba omuntu yenna eyeenyigira mu bikolwa bya Sodoma ne Gomora okwagala musajja munno oba okwagala mukyala munno ne bakukwata obusiraamu bugamba tukola tutya faktulu alfa'ila fa'ilu wal mafuulu bih tutta oyo yennyini akola ekikolwa ekyo ne gwe bakikolako muba babiri si bwe kiri omusajja omukulu agenze ku musajja munne byombi tubikwata ne tubitta omukyala omukulu ategeera alese basajja bonna anoonyezeyo mukyala munne tukwata ono yennyini noli ne tumukwata ne tubatta obusiraamu bukola ki bwe butugamba amutegeeza bungi baddu ba Allah lwaki nti ebintu bino buli wobanga olesewo abantu bano baba bagenda kwonoona omugitama oguddawo bebongera okusiga embeera eno ey'ebisiyaga mumpulira bulungi naye kamba buuza ekibuuzo kiri kimu tubeere nga tutambulira kuwazini ku gundi entuufu ffenna omuntu ajjawa feeling n'obuvumu subhanallahi malika almuluku noganjagale musajja munnange nofuna feeling ne zirinnya nofuna feeling nogakanjagale mukyala munnange subhanallahi malika almuluku waliwo ebintu ng'olaba bizibu nnyo okuyingira n'okusitakarra mu bwongo bwaffe lwaki mbagamba bwentyo bino ebintu bikontana n'obutonde bwaffe engeri Allah gye yatutondamu ngenda bibalaga byonna gye bijja mu maaso
nalimba nnyonnyola ne mbagamba engeri Allah gye yakolamu ebitonde byonna ebiri ku nsi kuno. Mumpulira bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala khulqa almalaikatu min nur, yatonda malaika nga bajja mu kitangaala. Faja'ala lahu akil bila shahwa, bamalaika n'abawa okutegeera okw'amaanyi n'abamu okwagala kw'emitima gyabwe. Bamalaika bo bategeera butegeezi, tebaagala, tebalina zino shahawaati bwagazi bwa mitima gyabwe. Ne bwe yatuuka ku bisolo n'ebinyonyi, faja'ala lahu shahwa bila akil, n'abiwa okwagala okuyitiridde okungi n'abimba amagezi. Ebisolo, kubanga ebisolo kyo bwe kiba kyagadde kisobola okugoba maama waakyo, si bwe kiri? Mulujjudde kubanga kyagala tekirina kutegeera. Mumpita mungi baddu Allah, ekisolo kisobola okugoba muganda waakyo yennyini. Embaata webanga yegombye embaata ginne waayo awo wennyini babimalira. Fajjala lahu shahwa bila akil, Allah yabiwa kwagala n'abimma okutegeera. Newe yatuuka ku muntu yamu ebintu bibiri. Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insana min tinir razibin, Allah yakola omuntu ng'amujja mu ttaka. Fajjala lahu akil wa shahwa, namuwa okwagala namuwa n'okutegeera. Si bwe kiri? Ffe abantu bwampuliriza nange ali wano tulina ebintu bibiri, tulina okwagala n'okutegeera. Si bwe kiri? Ne Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya tuwakasa n'atugamba omuntu yenna kiba kirungi akulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma. Kibaita okulembeza okutegeera kiki? Kati n'ebisolo bitusinga okutegeera. Kibaita okulembeza okutegeera kituufu tulina obwagazi. Ne kulembeza okutegeera obwagazi obabuze bukugambye genda onoonye musajja munno, obwagazi obabujje bugambye nti genda onoonye mukyala munno. Kulembeza okutegeera omanye nti omuntu wabanga atuuse okwagala agenda mu makubo amatuufu n'anoonya omukyala aba musajja n'abeera ng'ateeka mu makubo amatuufu n'agenda ne babawoowa ne babasiba akdinika, Allah n'ateeka baraka mu bufumbo bwe bismillah. Mumpita bungi baddu ba Allah. Ne ebisolo bannaye baddu ba Allah, ebisolo webibanga birina kwagala tebirina kutegeera, naye nga tebisobola kisolo kugoba kisolo kinne waakyo kyebake nakyo. Ekisolo nga tekisobola kugoba kisajja kinne waakyo, naye nga tukkiriza ffenna ebisolo birina kwagala tebirina kutegeera. Si bwe kiri? Ne mu mbeera y'okwagala okwo okuyitiridde tosobola kuswanga mbuzi nnume ng'engoba embuzi ennume ginne waayo ng'eyagala kwesanyusa nayo. Tosobola kusanga enkoko enkyala ng'egoba nkoko nkyala ginne waayo, tekiriyo. Ne kati ne kijja mu bantu ne tunywera ku kyo ne tugamba ffe n'ebisolo bitusinga okutegeera. Ebisolo bitusinga okutegeera baddu ba Allah. Subhanallahi malikal muluk. N'olwekyo tubeere nga tukola ki? Nga twenyweza ng'era tutegeera ddala ebintu bino butuufu obitegeera. Yesebo. 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 Kiwanvu tikikira ddala wansi. Wallahi. Nofuna feeling z'omusajja munno. Kitegeeza obaako oba majini oba totegererako ddala obaako ekintu ekikuliko. Banaye mutunuire thakafiya mu culture yaffe wano kubanga kino ekibayita ebisiyaga kikontana n'obuwangwa, kikontana n'eddiini, kikontana n'obutonde, kikontana n'obutonde. Kino kakibabwire nga sikibiseeko wano culture zaffe. Omuntu yakolanga ekintu nga kyesittaza ng'eddiini tendaba nakujja. Imagine omuntu yaleeta eddiini wano Uganda bamuyita Ahmed bin Ibrahim, mujjukira bulungi, yali muwalabu nga azze kusuubula, najja n'asuubula n'asasanya n'eddiini. N'abantu baali bawasa wano baali bafumbirwa. Obufumbo bwagendanga mu maaso wano naye tewaabeerangawo obufumbo bwa kikula kyekimu, tebwabeerangawo. Naye ffe we tuzze ku mulembe guno guli modernized, bakolanga n'ebintu ebyesettaza. Omwana nga we yavangayo oba omuntu yenna naga nekyaye mu bulamu buno obwensi kanneetuge
oba omuntu yenna agaleka neetuge okwagala okukakasa omugitama oba society nti ekintu kyakoze kikyamu bagambanga omuti gwe tugiddeko wenyi bamusalira n'agwa mu kinnya si bwe kiri ekyagendewanga mu bintu ebyo kubeera nga beewaza abantu bonna balobooza okukola ki okwetuga ne bagamba oyo yennyini tetugenda mumuziikanga na ku kijja tumuziikenga ku nsalosalo kye bagenderangamu beewaze buli muntu yenna alina ekigendo ekyokukola ki ekyokwetuga nesinga ekintu ekyalabikibwako ewantu wonna nkukakasa n'abantu abo bali badde bakolayo punishment ey'abantu abafaanana bwatyo kuba obusiramu bugambye battibwa buttibwa mental illness omuntu oba tategeera n'ensolo yennyini nga tasobola kugoba nsolo ginnewaayo ne kakino kankibagambe nga sigenzi wala mulaba ebintu bino oluusi babitugamba naye ne tulowooza buli kintu kyonna Allah kye yatugaana wallahi amanfa emigaso egivaamu nga tumaze okyewala gidda gye tuli ebikyamu ebivaamu nga tumaze okikola bidda gye tuli mumpulira bulungi kino nja tubeera nakyo nga tukitegeera olwaleero inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir si bwe kiri amazambi ago ag'ebisiyaga galina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe nga biri Allah tannaba kubanga atunenya nga tannazikirizawo na mulembe bulina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe ekisookera ddala njala nakyo tubeere nga tukitegeera mu butuufu bw'okukitegeera tukimanye nti kye bayita ebisiyaga omuntu n'abitandika bw'ati n'oga njagala musajja munnange njagala mukyala munnange ekisookera ddala tufsidul akl kyonoona obwongo bw'omuntu kiri kyogambye seeka kyonoona obwongo bw'omuntu akili obwongo buba bufudde tufsidul akl obwongo buba bufu kibayita mental illness era edda bagamba bakuŋŋanyizanga mu kibiina kyebagamba nti eyo mental illness balina ekizibu ku mitwe yesebo mukirabye shufta tebategeera nga muwala batambula butambuzi n'ensolo tesobola kukola kyokola kati obwongo bw'omuntu bufa ku leva esembayo nga asobola okwegomba musajja munne subhanallahi malikal mulku omuntu okutuuka ku levo kati ze zimu ku effect zino ez'ebisiyaga nga tukyose ne tujjako biri bye tugamba nti bannange omuntu wakola ebisiyaga Allah ajja kusaanyawo omulembe Allah ajja kubanga atubonereza tetubyogeddeko n'ekyo nnyini omuntu yennyini alina ekigendo eky'okuyingira mu bisiyaga bino njagala obimanye tufsidul aql obwongo bugenda kwonooneka obeere ng'omusiru atategeera otya ekisookera ddala nga tunnagenda wala era omusajja omu yatuuka n'agamba bino njagala mbalage ebikyamu ebiri kuki omaki beta drug abuse abantu abakozesa ebiragalalagala ebiragalalagala ebyo era ebisiyaga bino bifubutuka eyo mumpulira bulungi n'okwata ebiragalalagala ne bikyusa obwongo bwo obwongo limala okukyuka nga wolaba musajja muno omulaba ng'omukyala wolaba omukyala muno omulaba ng'omusajja obako ekizibu banne ekitategeereka baddu ba Allah abasajja abo bazungu tusobola okubanga tulina ebintu bye tutagamba nti ebyo tukwatagana nabyo mbutufu okola ki bokwatagana nene obaatuula wansi kino kiruba akajja bakiise nenja mubiri omusajja ono kye yagamba waliwo omusajja omukyala bamuyita Dr. Satinova yayogera ebigambo bino mu dokumenti ye yagamba atya yagamba nti it reduces life expectancy fe tukkiriza mu kadali si bwe kiri yaga omuntu yennyini yayingidde ebisiyaga oba yenna yayingidde ebisiyaga kituuka ku levo ye yagamba kituuka ku levo n'obuwangaazi bwe ne bukakkana mumpulira bulungi obuwangaazi bwe ne bukakkana yagamba atya yagamba ye risaaki egi yakola yagamba nti homosexuals lose 25 to 30 years of their life span nti omuntu wabanga wakuwangala emyaka ameka 5 awangala 25 wadde fe tukkiriza mu kadali tugaja atagenda okufiirako nina obaduka ne bakola research ne baga kino ekintu kikosa wabanga yali badde atambula naweza emyaka 3 myaka 6 afiira ku 3 olw'ebirwadde bye yeeyoledde mu kuyingira mu layini y'okulya ebisiyaga mumpira mungi baddu ba Allah muire ekirala kiyagamba mumachi bayita STDs sexual transmitted diseases endwadde ezijja nga abantu batandise okwegatta ne bannaabwe mu mbeera ey'obufumbo
mumpira bulungi ezo ziba transmitted. Yagamba atya mulimu HIV, mulimu syphilis, mulimu gonorrhea n'endwadde endala zonna. Ne ono omusajja yagamba ekisookera ddala mu US Center for Disease Control and Prevention reported that new infection with STDs, e.g. HIV, syphilis, was about 44 times more than heterosexuals. Muchiwulidde bannange nti STDs, sexual transmitted diseases, endwadde ezitransmittingibwa nga ziyita mu mbeera y'abantu okwesanyusa mu mbeera z'obufumbo. Yagamba nti endwadde zino batulansi ne bakola research yaabwe. Abakola research baluwa US Center for Disease Control and Prevention reported that new infection with STDs, e.g. HIV, syphilis, was about 44 times more than heterosexual. Heterosexual kitegeeza ffe. Heterosexual kitegeeza omuntu watuuka okuwasa nawasa mukyala. Woba oli musajja n'owasa omukyala. Si bwe kiri? Woba oli mukyala n'ofumbira omuki? Omusajja. Beba heterosexual. Naga neziri endwadde sirimu, HIV, syphilis, gonorrhea n'ebirala bitransmittingibwa nnyo 44 times. Bitayimuzinga emirundi 44 nga bitransmittingibwa mu bantu abo ab'ekikula ya Sodoma ne Gomora. Babitambuza nnyo kusinga bano abafumbo mu layini entuufu. Mumpita bungi baddu ba Allah. Sexual transmitted diseases zitambula nnyo mu bantu ba Sodoma ne Gomora emirundi 44 times okusinga eno kusaidia abantu agenze mu bufumbo obutuufu. Tegese bungi baddu ba Allah. Kitegeeza bo bennyini kyekiki kyongambye nti inna dhunuba wal ma'asi la atharun kabir. Amazambi aga ebisiyaga galina obuleebu bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Ebintu ebituuka ne bitransmitting mu mubiri nenga toma kigenda mu maaso ne muvamu ebirwadde kwe kufa. Kati oli dokita kyakoze eki? Kyagambye Allah n'ayisiza omu ba'da Allah. Mumpira bulungi baddu ba Allah. Ekirala kye baakoonako njagadde nsooke ndeete endaba y'abasajja abo abeesiruwazza ne bakola ebintu ebifaana bwe bityo. Tugende ku ndaba yaffe ey'obusama tugeze kukola istinbat tukijjemu tukarane. Mumpira bulungi baddu ba Allah. Ekyokulala yatuuka n'agamba American Cancer Society. Abamerika baatuula society ekwatagana ne cancer mu Bamerika. Baatuula ne badiscovering ekintu kyo. Ne bagamba batya? Ne bagamba specifies that homosexual are at increased risk for cancer. Nti ba homosexual abo omusajja n'atuuka n'awasa musajja munne, omukyala n'ayagala mukyala munne. Mumpita bulungi? Yagamba abo kansa ali ku ddala lya waggulu nnyo gy'abasensereramu. Lwaki kino nyakinyo tubeere nga tukitegeera bulungi. Ekisookera ddala kye tuyita kansa mulimu kye tuyita mumpulire bulungi baddu Allah. Waliwo kansa ali mu basajja, waliwo ne kansa ali mu bakyala. Si bwe kiri? Kansa ali mu basajja, katandike n'abakyala. Kansa ali mu bakyala mulimu kye tuyita ovarian cancer. Mumpulire bulungi? Ekyokubiri kye tuyita breast cancer, kansa omubabeere. Mumanyi bulungi? Kye tuyita uterus cancer. Kye tuyita endometrial cancer. Mumpira bulungi? Kansa ono kiki kye kitegeeza mu kyo? Omukyala yakolebwa dakiika. Yakolebwa nga ateeka okuyita mu sisitimu y'okuzaala. Mumpira bulungi baddu ba Allah. Waliwo kye tuyita ovary mu mukyala ewabeera amagi. Kati ova ly'eggi ly'omukyala livaamu ne likkiira mu fallopian tube. Wetuuka mu fallopian tube liba lirinda amazzi g'omukyala ag'omusajja gajje gafatalizinga eggi eryo. Amazzi g'omusajja kasita gatajja eggi eryo livaamu mu mukyala nga livaamu mu mbeera ya haidh. Tegese bulungi? Ne lifumamu ng'omusaayi. Ne singa liba fertilized ligenda mu uterus. Mumpira bulungi? Nabaana ne litandika okuzimba omwana nga bwe tuwakisoma ne tukitegeera. Kati omukyala okwagala mukyala munne kitegeeza tewali mazzi gagenda kuva mu mukyala gagende mu mukyala. Mumpira bulungi? Tegaliiwo. Ebbanga lyonna nabaana ono kituyita uterus yennyini yagenda okweteekamu ebizimba bireete kye tuyita uterus cancer nabaana ku mumwa gwa nabaana. Mumpira bulungi? Nenga bivudde bo bennyini kwezizaako
kugamba nti babiri ne basajja ne bagenda basajja bakyala bannaabwe omukyala yakolebwa ebbanga lyonna nga ayina ebyemwawula ku musajja naye obanga Allah muwadde amabeere bino twala tubyogereko tubitegere kubanga mwe byebiriwo at the end of the day baagala amabeere gabeere ng'ayonsa omwana si bwe kiri naye amala ebbanga lino kitegeeza banga tazadde obanga tayise mu layini eri ey'okubanga asinkana omusajja omutuufu mu mateeka kitegeeza mukyala mune tajja kubanga avaamu mwana organize tekigenda kuvaawo kati amabeere gano ebbanga lyonna mujja kuvamu gye tuyita breast cancer mwire mungi baddu ba Allah mujja kuvamu gye tuyita ki breast cancer kati mu bintu byonna banne bino inna dhunuba wal ma'asi laha atharun kabir amazambi ago gemulaba nga tunnava kubiri Allah bye yatugamba nti agenda tusula mu muliro galina obule bunene ly'emibiri gyaffe kati bireeta kye tuyita kansa ze zonna kati gwe bayita omukyala mumpulira bulungi kati wetugenda ku musajja kambire nga mmalewo omusajja ono okay so kufukuba adhan inshallah bane tubadde ku nsonga ey'okubeera nga tutunuulira amazambi gano ebisiyaga ebifumbikidde mu ggwanga Uganda nti inna dhunuba wal ma'asi laha atharun kabir nti amazambi gano galina obule bunene nnyo eri emibiri gyaffe mumpulira bulungi kati kyo kinnyini kipuruvingibwa ne kidiscoveringibwa nti ebisiyaga bireeta kansa mu bakyala mumpulira bulungi ekisooka mu kye tuyita endometrium cancer mumpulira bulungi kye tuyita uterus nabaana w'omukyala alimu parts nyingi eyo gye tuyita endometrium ye most inner lining of the uterus esuubirwa nti at the end of the day ejja kulisiivinga omwana akule ng'obusiramu tugamba nti ennaku ana gaba mazzi ennaku ana gabeera kisaayisaayi ne ebeerawo nga terisiivinze kintu ekyo lwaki nti omukyala asinkana mukyala munne mumpulira bulungi Sulaiman omukyala asinkana mukyala munne kino tekigenda kuvaamu kane muvaamu kye tuyita endometrial cancer mumpulira bulungi nowira abantu nga bali mu kansa yekka mumpulira bulungi baddu ba Allah ekyokubiri waliwo ekintu nakyo njala tubeere nga tukitegeera tugenze ku basajja abasajja nabo bafuna kansa nga bagenze ebintu ebyo kuba twabitunuulira ebintu bitegeera kansa abasajja avaawa ekisooka waliwo kye bayita HPV kaba kawuka eba virus bagiyita human papillomavirus eyo virus eri common nnyo abagitransportinga oba bagitransimittinga basajja mumpulira bulungi ne eathara nnyo eaffectinga nnyo obulamu bw'omukyala okusinga obw'omusajja mumpulira bulungi baddu ba Allah nti eno virus omusajja asobola ogijja mu mukyalo ono n'agitwala mu mukyalo omulala nene affectinga nnyo ereeta kansa ne affectinga nnyo omukyala nti okusinga omusajja mumpulira bulungi kati omu ku kansa abasajja gwe bafunye mu layini ene ey'okulya ebisiyaga bagiyita ano kansa w'emabega mumpulira bulungi kuba omusajja agenda ku musajja munne emabega mumpulira bulungi kati kitegeeza naye agenda kumusiiga munne mu layini efaanana bwetyo mumpulira bulungi baddu ba Allah kubanga tali ku mukyala ali ku musajja munne bane ntegereka bulungi simanyi ovudde ku musajja ku mukyala oli musajja
ozze ku musajja munno omuzzeeko emabega kibayita ebisiyaga mumpulira bulungi kana akawuka kaba transmitted kaleeta kansa kati bino bina nga tubizizza bali inna dhunuba wal maasi la atharun kabir bino obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe yesebo muwulire ebigambo lyegakwata ne gakola omwana gwe omusajja tolina fallopian tube biri byo byoge yesebo abantu bano babayisa Allah yesebo sima jini ejini lyaga jini wadde majini kituufu kiri kyazikiriza omulembe mulamba saddaki ekyo kyazikiriza ddala mulembe ate si gwa majini gw'abantu kitegeeza si majini ate si mulalu bali bajeemu bujeemu ekyokubiri ekintu kino kirina mu baseeka wano ate nga banene ddala ku toopu kitegeeza bannaye kintu kikwatibwe n'amaanyi mangi kubanga olejja kuvaagame kirungi ng'ate seeka mugamba ate w'amaanyi nnyo so olutalo lw'amaanyi si wakusiisiriraako ne ku TV kati batandise okusindika ba agenti basiyaga nga bakyala era n'agamba mukyala munne n'amugamba gwenno olaba katonda kanakusaasira n'otambulirako mu mbeera eyo togenda kuddamu nakwegomba musajja naye nga bali mu byakusaagasaaga naye ng'ebigambo biyitawo ku mpewo biyitawo omujitama gw'abasiraamu eri ebikolwa bino ne tubalaga obubi obukola ki obuli mu bintu bino mumpulira bungi baddu ba Allah nga tuvudde ku biri byonna ebikolwa bino mukadde waffe akyogedde kasummu fi jisiri bubanga boolaba obutwa muki mu mubiri gw'omuntu kasummu butwa mubiri gw'omuntu wobanga ogenze ku omukyala ng'owasiza omukyala mutuufu bw'okumuwasa ng'oli musajja wobanga amazzi agakuvamu ne gagenda mu ye galina olunyiriri galina olugendo lwe gayitamu ne gavaamu omwana mumpira bulungi negwe gy'obirina ng'omusajja kitegeeza musajja munna ali kuteekamu kye tuyita butwa butwa bwennyini bwali okuteekamu ki mu mubiri kati bino byengezaako okulaga nkulaga ebizibu ebiva mu bisiyaga ng'osoose n'ojjako nti Allah ajja kukusaanyawo muki omulembe mumpita mungi baddu ba Allah ebisiyaga mbagambye nga ntandika ebigambo byange batabaddeewo abamu temunnabitegeera ne bakuŋŋaanidde mu ambulera y'ekigambo bakiyita LGBT bagamba L etegeeza lesbian kitegeeza ki sexual attraction between a woman and a woman nti mukyala ku mukyala eyo ye L ne tugenda ku G etegeeza ye musajja ye sexual attraction between a man and a man musajja nayagala musajja munne mumpira bulungi ne tugenda ku kye tuyita B bagiyita bisexual onakuba saidi zonna sexual attraction both man and a woman mumpira bulungi yabeera waawo omusajja oba musajja walaba mukyala asobola okugenda fa alhamdulillah musajja munne wajja ayina amagulu abiri right and left mumpira bulungi waba mukyala asobola okufumbirwa na wavaayo n'afuna mukyala munne era n'agenda eno kati yakuba saidi zonna eno T etegeeza transgender etegeeza ki nti someone who does not identify with the biological sex they had been born with waliwo abantu nga bamuzaala nga mukyala nga yakiriminga naga siri mukyala mubazungu gyebiri nga lyamuga mumuleke ng'akyusa munakiriminga naga siri mukyala yeeyita omukyala yesebo bwe yeeyita omukyala n'agenda mu bakyala banne bw'agenda mu bakyala banne abakyala bennyini nga musajja naye akiriminga nti mukyala kati agenda mu bakyala banne afunayo omukyala gw'ayagala
ate sinnamwagala yamukaka bukasi yamukwata bukwasi kati abakyala bano olw'okuba nti ono akompeyinga nti mukyala basikirizibwa ne balaba nga mukyala munnaabwe abamanyidde ne baloopa bwe baloopa omulamuzi yagumusalira nti oyo areepinze alinyiridde bali eddembe kubanga muki musajja ne bwanaaba nga ayina eddembe kubanga bo bagamba bakozesa kye bayita freedom kituufu personal freedom nti ayina eddembe okukola kyonna kyakola kino kyayagala bamukubisa mu personal freedom ne bagamba yes oyina eddembe naye as long as you don't trespass other freedom of others. Kati olinyiridde eddembe ly'abantu sebo kati that is raping naye olw'okuba nti ekibiina ekyo kyoyogeddeko kyo kyamaanyi kyayimirira mu musajja n'alekera ndowooza mukiwira bannange kati mu bufunze bali mu ambulera efaana bwetyo balina ne kala zaabwe naye kino kyenjagaza lwaki ndeese topiki eno kuba tubadde ku bufumbo babu gye tubaddeko si bwe kiri ku kitabo kyaffe naye bino ebintu birina obulabe bunene nnyo eri embiri gyaffe la atharun kabir obulabe bunene nnyo eri embiri gyaffe nga tuggyeko biri nti Allah agenda kuzikirizawo omulembe buli kintu kyonna Allah kye yatugaana kyalinga kiyamba ffe mumpulira bulungi kajja mutunire effect eno naye bagirina obanga okigenze mmanya ebbanga yogenda kuba mu mbeera efaana bwetyo endala bajjoko ne bagamba bagiyita fecal incontinence okubeera nga pupu akuvaamu buvi tokyalina busuwa busiba pupu emabegawo Allah yakola omuntu ngewayita pupu oyo birebega tubyogera twagala abantu babikola eki babitegeere kuba tunaabibikako abantu bajja bakozesa ki ensobi Allah yakola omuntu yenna digestion system eyo efulumya bufulumye n'emabega oyingiriza wano wanekola ki nefulumya mumpulira bulungi forces efulumya bufulumya wabula tekola ki teyingiza toyingiriza wansi kati kino bakinyo balaga it can injure today bakita anal sphincter bwe busuwa obubeera wansi w'omusajja emabega mumpulira bulungi kati obusuwa obwo bwakolebwa nga bulina kufulumya bukyafu tebulina kuyingiza kintu kyonna mumpulira bulungi kati obusuwa obwo buyamba ku muntu yenna gwampuliriza nanga ayogera olwaleero nti wowulira nga oyagala genda manju kumala haja olina kontu osobola okusiba mumpulira bulungi kusokuba noga kansibemu katono mala okutuuka ewantoni n'otuukiriza ekintu kyo n'otuukawo n'omaliriza tewakusanyusiza kuhijira naye ng'osibye olw'obusuwa buli kubanga bukola buki bulungi gye bayita ebiziiza n'osiba n'onyweza buki bulungi ova mu kibuga mu Kampala oli mu takisi n'owulira nga emirembe gikoze eki gikuweddeko n'ogakansibemu kaki katono ogenda manju osanze emiryango gyonna miggale buli wokonkona bawulira amaloboozi buli wokonkona n'oyimirira n'osiba mumpulira bulungi naye kye tuyita anal sphincter kwegamba buli wobeera nga ntoyisizza forces kuva wansi kye bayita ebisiyaga mumpulira bulungi obusuwa obugenda kuba buba injured mumpulira bulungi ng'obukyafu bw'obanga buzze mumpulira bulungi tokyasobola busiba bo buyitawo buyisi tokyalina maanyi gabusiba n'obweyagala kusiba bikomawa tosobola kasita kiba kizzaawo wennyini w'omalira kyova olaba saagala mumpulira bulungi kituufu tala kyalogere mutegede bulungi kali kitegeeza nti w'otunulira abantu abo abali b'ebisiyaga era buli kimu obanga okiyingidde nonga ngenze embiri kulya bisiyaga oba olina okudda mu mbeera y'ekyana ekitono ogula pampa mumpulira bulungi batambula beesibye ki zipampa lwaki akimanyi waba yeetaaza okugenda mu haja ebbanga lyonna awo wennyini ebikola ki webiyitiramu tegesa ongi baddu ba Allah mbagambye ekyokola tufsidul akil kyonoona obwongo bw'omuki bw'omuntu obwongo omuntu babwonoona batya kiki kye mbagambye nti bano bakinyo ne bagamba nti kibayita mental illness obusamu bwali babyogerako dda bino ebintu ye yagamba nti high risk of mood disorder ig depression anxiety risk for suicide drug abuse stigma discrimination HIV mumpulira bulungi nkinyonnyola ntya nti bw'oyingira ebintu bino
nga tumaliriza mulimu akawaayiro akalaga nti obwongo bugenda kuba perturbed era abantu bano buli wobasanga nga bayingidde mu bintu ebyo ojja kusanga abanga mwana abulenzi nga wallahi kituyita stigma omugitama society ekuboola mumpulira bulungi society ekola ki ekuboola oyo muli wa bisiyaga oyo kwegamba nga n'omulimu tosobola guweebwa teese bulungi otambulira wabbali muntu agamba ojja wa feeling ezaagala munno kati kikosa omuntu mentally depression omuntu abeerawo essaawa yonna ng'ayagala atuuse n'okuleva eyagala okwetta naye nga yingira mu bintu ebyo ng'asaaga mumpulira bulungi baddu ba Allah kati temugezaako okusitula ekigere kyonna n'ogaa nti nnyingidde omulyango gw'ebisiyaga olw'okuyamba omubiri gwo ng'omuntu mumpulira bulungi baddu ba Allah togezaako okusitula ekigere kyonna okugamba nti bisimillah olwo ŋŋenze birina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe ebimu ku bisembayo tufsidul qalb omutima gw'omuntu gufa kati olunaku olwaleero bayise mu bintu biri bingi nnyo ne bayise mu kintu kye bayita ssente manyi kye bayita ssente obanga olina essente ng'olina ebintu byeweetaaga njagala poloti ya bukadde 10 poloti ya bukadde 20 nzimbe bagamba osobola okuba memba bakumalira ekizibu kyo bajja balina baaji benyize mu bantu ba bulijjo bajja mu mayumba g'abantu banne twagala tuyamba abaana mulina baana betusobola okusomesa batu tugenda tubasomese bani bo omwana wo omutima guno omwana bagenda mutwalayo bamulage nti kino ekintu kizibu jjukira ekintu kino kasoba ngomazo kitandika tufsidul qalb kyo n'omutima gw'omuntu omuntu atuuka ekiseera ng'ali addicted takyasobola kivaako mumpulira bulungi nga bo bamutadde mu system ne bakimuyigiriza bamala okimuyigiriza ne bamutadde muteeka mu gitama mu society bakuteeka mu society ng'omutima gwo guli addicted tufsidul qalb omutima gufudde mumpulira bulungi ng'omutima gufudde tokyasobola kwagala bakyala oyagala basajja banno kanofuuka ekizibu eri society naye nga bakwata mu initial stage mu layini ey'obuto ne batandika okukupikamu ekintu ekyo kati mwegendereze obubiinabiina obuzze obuyamba obuwaaki beera mu buufu omanyi nti obusiraamu bwagamba butya ku nsonga eno mumpera mungi baddu ba Allah gundi gyensomye gundi eri mu Ibn Kathir era gyenjandooza okubanga nsamalizinga n'ebigambo byange inshallah taala obusiraamu butugamba nti man ra'aytumuhu ya'maru amaru qawmi Lut omuntu yenna alaba omuntu yenna mu society ng'akola ebikolwa ebyakolebwa ku mulembe gwa nabbi Lut kitegeeza ebisiyaga Sodoma ne Gomora obusiraamu butugamba butya faqtulu fa'il tubeera nga tutuuya akola ekintu ekyo obusiraamu bukola ki attibwa wal mafuula bihi ni mafuul bihi yennyini gwe bakikozeko bakola ki bamutta ono omusajja ageze ku musajja munne ono mumutta n'oli ne mukola ki ne mumutta kuba bafuuse ekizibu eri society gubira otya ng'otudde mu mmotoka ne musajja muno naye ng'akwegomba gwe kijja kitya mu bwongo bwo ne bagamba nakwatibbwa bankutte naye basajja banange bankutte nga ye agasagala bakyala njagala basajja obusiraamu ne bwe mubere nga mujja mu mugitama n'olwekyo ebintu bino mbireese mbyogereko olwaleero nga nkoowoola kubanga kino kitugatta moto ya Uganda eri etya for God and my country si bwe kiri ku lwa Katonda wange n'ensi yange wano ku Uganda tewali ddiini yonna okujjako nga babiyingiza mbuyingiza ekkiriza bintu ebyo nze nsuubira nti bannaddiini bonna mu Uganda bali badde bavaayo ne beegattira mu ambuleera y'okulwanisa ebisiyaga kino ekintu kikontana n'obutonde bwaffe obutonde bukontana Allah yakutonda omusajja ogenda na mukyala omukyala agenda na musajja kati bagamba yagala musajja munno mmanyi abantu balonye eddembe ly'obuntu bonna bali badde bavaayo ku nsonga eno naam kamayiriza inshallah bali badde bavaayo mu kaseera kano ne babeera nga balonye eddembe ly'obuntu mu nsonga efaana bweti ate bane batwalina ku sayidi eri bagambe nti ate olina alina eddembe ly'obwange kale ayagala mukyala munne mumuleke no mu mbeera ya culture mbagamba abasajja wano tulina Obuganda Busoga wawawa omusajja yitibwa Ahmed bin Ibrahim yayingira wano nga azze okusuubula najja n'obusiraamu si bwe kiri naye omusajja oyo yasanga wano e Buganda ne tribes endala bali bafumbirwa baali bawasa culture wezi mbeera ya culture nga tebanalisiringa ddiini yonna ne mawanga gonna gali badde gavayo mu kaseera kano ne bagakatulwanirire
eddembe ly'abaana abato abajja mu gitama oguddako. Kuba kati waliwo ekisomero kiri awo Ntebe, nange nabadde mmanyi byakusaaga, naye fulaga y'abantu abo nange nagirabyeko nga bakutte tanka eno eya gundi ne basiiga ku gundi eyo. Kati bayise buli kanyomero konna baagala kutunda kintu kyabwe. Genda awo enkonki ennamugongo viyeni eri awo awo namugongo viyeni mu kibuga nze ng'alina mukwano gwange tukola naye ng'amwegomba ng'ampulira n'omusimu mukiwulira okujja kubadya namweweeta n'ebisambi. Kati bannange ebintu birina obulayi bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Nja kusaba ndowooza tubeere nga